Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya tubeaza okulike anti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga omwe kusharinga content waffe twongera okulike anti tambula ffenna. Wakati mukuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe gaba gatambula wano mu nyaffe Uganda okusingira ddala kisaawe kya byabukulembeze, kisaawe kya byabufuzi gwanga Uganda tutunulayo nnyo. So nakulwayo tugenda kulika anti tukuba torch mawulire agasinga okutrendinga ge Abasibe b'ebyobufuzi oba betwandise ba political prisoners mu lunyanyimbe. Bano nno abamu ku bo bavuddeyo ne beewaako obujulizi nti ddala kituufu emisango gavumenti gye bateekako baagiza. Mu bo mulimu mukulu amanyikiddwa nga Sanya, Olivia Lutaya, n'abasibe ab'enjawulo abasibiddwa n'emyaka egiwerera ddala abamu bakunukiriza emyaka enabala myaka 3. So batendewaliddwa naye okusinzira ku bakulembeze ne balawyers b'ekibiina ki National Unity Platform n'abasibe abamu bavaayo ne bawaayo obujulizi nti omukulu Balamu Barugahare y'omu ku babasindiikiriza n'okubakonviisinga okubagamba nti mukkirize nti emisango gino mwagiza, ekitali ekyo temugenda kulabika nti mwejjeererwa oba temugenda kulabika nti mufuluma enkomyo. So wakati mukuba nti tukuba torch mugulire lino kansooke mbawe ku video y'amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro bwe yabadde obaolyawo ku programu emu ng'agezaako okulabika nti atusigira ekifaananyi butya ejje ly'eggwanga bwe lyeyisa. Jjukira nti abasibe bano bali mu kooti martial oba kooti y'amagye kusinziira ku misango gye bagamba nti bazza, gye bagezaako okulabika nti bawere ennemba n'emisango. So Alex Waiswa Mufumbiro alina obubaka bwatuusizza eri bannayuganda n'ekifaananyi kyasiize kugira eggwanga ne Balamu Barugahare bano gwe balumiriza nti obaolyawo gavumenti gwekozesa okulabika nti agezaako okuperereza abaana bano okuzza emisango. Katubawe Alex Waiswa Mufumbiro ate oluvannyuma tukomewo twongera ate okulabika nti tugaziwa. Bwolaba ebiri mu Uganda kyangu biyita firimu. Era oyinza okulowooza nti kati bano abayekera balina kye baliko. Kiswaza ebyo tebiri ku poliisi, tebiri ku LDU, tebiri mu prisons, tebiri ku parliament, biri ku the military general court martial. Gwe baba tonnaba kuyunguka maziga kweyo nsonga olina ekikyamu ku mutwe. Oyo Katemba tali wantu walala ali mu magye ga Uganda. Ekyo kikuwa ekifaananyi obukulembeze bw'amagye ga Uganda. Ennaku zino nfuna okutiisibwa nsonga z'amagye naye ate nasazeewo nti tugenda kufunayo programu mu bwangu ddala nzije tuyingire amagye mu byenda. Era ndowooza yandibadde ya wiiki ejja inshallah. Amagye, the army is the last line of defense of the nation. Amagye keka kololoze ak'ebyokwerinda ebyokwetaasa akasembayo akaba akensi. Kyova olaba nti bwe bamu ku balina ebyambalo nga biriko fulaga y'eggwanga. Nga situnagenda wala waliwo ekigambo ekyogeddwa mu katambi kano. Nzija bulungi obuswavu buno tebutandise kati. Mutunulire pattern nga 18 19 batemula abantu mu kibuga ne mu ggwanga lyonna abasuka 10 era ne bawamba n'abamu. Naye nga tetunagenda waliwo abantu abali bawambiddwa okuva mu 2020 Bakibalama, Badamulira, Bakanata Muhammad n'abalala. Era nga waliwo abali batemuddwa Rita Nabukenya, Sweet Pepsi, Ziggy Wine, Dante Yune, Frank Senteza wadde yali wa mukalulu wakati nga bo batemuddwa in cold blood muti abule w'obusuga nga batemuddwa in cold blood by the state. Ng'ekibatemuza kwe kuwagira omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu kubanga wabaddewo generational shift mu byobufuzi bya Uganda okuva mu ababadde basaaga ku bali serious nga waliwo ne tewalikoleddwa kuba leaders ettemo liri sophisticated ery'obukuku. Dr. Cyprian, Sheikh Munuru Muzata, muti okubyogera. These were murdered. Naye nga ne mu descent abantu nga 10 they were murdered. Kitegeeza nga wabaddewo collaborative evidence of okutemula abantu.
mubawambibwa mulimu abasibwa mubawambibwa mulimu nakati olwaliro 18 abatamanyiddwako mayitire ekiteeberezebwa nti battibwa kuba tebalabanga even a day in court naye nga waliwo admission okuva mu administration era bayekera nti kituufu abantu abo ffe twabalina okugeza nga kibalama kati olwaliro mu government nga kwakulira government not just solving this equation with the mistrial you are as dense as being unfortunate nti you are in a position that you are in n'abakutumye aba as dense as the same. Forgive me for using probably a rude word. Njagala mpulirize bulungi abampuliriza nkuwadde scope ey'obuvunaanyizibwa kakati amagye olwaliro gajje gatubuulire kubanga abawambibwa batwalibwa mu kyeno court martial. Twasooka ne tugamba ensi nti abaana bakuno bawambibwa abaana bakuno basibwa ensi abamu ne babiwakanya era abo abasasulwa abanone ssente olwaliro Balamu minisita lwakuyimirizaawo obulimba na siyaasa ekyenjawulo Balamu ali mu kuinvestinga mu myaka 8. We will be with Balamu 30 years nga Museveni taliwo. We will be with you Balamu. I can give you a guarantee. Take my word. We will be with you Mr. Barugahara nga abantu abo abakozesa tebaliwo. I can repeat it over and over. Balamu Barugahara nkukakasa wallahi billahi tallahi bayizo gamba siri Muslimu amazima ga Katonda muggulu nga yenze Alex Waiswa mufumbiro nkubuulira wano Kayongo ogenda kulabako ku Balamu Barugahara nga tuli naye Balamu agidde mu bino babiri mu bazanyide kulamba abantu kati Balamu ayinza okutesa ne family ya Kibalama Balamu asobola okutesa ne family n'obona sente nawe leka kuta Museveni yawandiika ebbaluwa nga bamaze okugezaako okutumula Kyagulanyi Mwaluwa agamba nti ntegereddwako nabadde nkubiddwa mayinja era yatemuddwa yabadde bwe bagezaako okunkuba amayinja baswala oluvannyuma nti baali bakubye driver nga newe yandibadde nga byakasuka mayinja yandibadde avuga motoka era nga bategeera oluvannyuma nti akubiddwa nga akubiddwa ku hoteri kubanga emotoka yasigala ku hoteri obuswavu buli eri amagye nebbaluwa ewandiikiddwa pulezidenti yoweri kaguta Museveni ebiseera ebyo emboozi abantu tebaligirabira bwene bwoli kweka Balamu n'obivunuka otya yasindika omubaka ku makyala tumakathalini kusaasira bamuwa miliyoni 2 abayita ku kalenda guest house abazanyirako ne sente ezo emiliyoni 2 olwaliro familia yasindika omitali ku miliyoni 2. Balamu Barugahara ebitole by'emmere amaanyi ameemanyi amalala ge gotamanyi gakitingayo future life ate Katonda ajja kuwangaza sikulima era sagala nkugamba kukakasa biku ekowingeko back nti bwebyozanyiramu mulimu abaafa wita kyayine mwamutemulanga mutemulira naggulu ne mbalata owulira ebigwegwengere nga bikera ku makyala ebigamba nti eno movie bweba movie mu bate bonna lumu kubanga mukuyetinze mistrial mu mateeka kiri on record kiri mu rulings zonna era bwe mpulira avaayo n'akuba ekifuba ndaba omulengo oguli mu gavumenti era ne ngamba nze Museveni ekisinza okumunyizaako mu his evening tatuwadde ekitiibwa nga bannayuganda kuba alonze buli muntu atasaanidde okutulaga nti bannayuganda tuli batega. Alright, yoyo amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa mufumbiro ng'alaga obutali mumativu era abadde mukaawo okukira omususa naddala nga apoitinze kubamu ku bakozi ba gavumenti ye bagamba nti gavumenti beekozesa okudyekadyeka okusindiikiriza awamu n'okutiisatiisa abasibe b'ebyobufuzi ba political prisoners ab'ekibiina ki National Unity Platform abamu baakwatibwa emyaka 4 emabega abalala emyaka 3 ku nsonga oba emisango egy'abateekebwako eminene ddala omuli omusango gw'okulya mu nsi olukwe emisango abamu gye babateekako nti baali bagezaako okulayika nti basala olukwesikwesi okumaamulako gavumenti na kifuba n'emisango egigwa mu kkowe eryo. Emisango egyo nno minene ate omuntu bw'agikkiriza olw'ensonga nti bamutaddeko akazito ng'atunula ebbali n'ebbali talina kyakuzza olw'okwetaasa bambi n'agikkiriza gina repercussions oba oliawo eziri negative eziyinza okuddirira ng'abantu bano bakkiriza emisango okugeza omuntu ono akkiriza emisango eminene bwe gityo omuli ogw'obutujju okulayika nti bagezaako okumaamulako gavumenti okusangibwa n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo ebyobulabe nti amawanga ag'enjawulo abantu bano tegasobola bawa visa era babanga be bataddeko envumbo oba bo kennyini okukkiriza emisango gino babanga abeetaddeko envumbo obutaddamu kuseeseetula kigere kukijja mu nnyaffe Uganda kugenda mu mawanga malala bingi baagala funa bujjanjabi abalala baagala genda kukola baba tebakyasobola. So kino nno kireetedde abakulembeze ab'enjawulo muli ba lawyers n'abakulembeze ab'okuntiko mu kibiina ki National Unity Platform okuvumirira abakulu mu gavumenti ababyenyigiddemu naddala Balamu ono nga bwe tuwulidde Alex Waiswa mufumbiro nga mpoitinga agambye nti Balamu oli munnayuganda era oluvannyuma lwa gavumenti eno gy'osaavinga okuvaawo ogenda sigala naffe naye ebintu bino by'okola ddala kituufu gavumenti bw'eba evuddeko nodda mu ffe
ogenda tutunulako otya ye bannayuganda onaabagamba ki mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So Alex Waiswa Mufumbira ayongedde n'okulabika nti atusigira ekifaananyi era n'agamba nti maaso kaawo ajja kujja ayongera okulabika nti attaanya nnyo kujjera eggwanga lino noddi kuba mu ttooki n'obunafu bwalyo. Reason being nti abantu bano bali mu kooti ya kinnamagye ffenna gye tumanyi nga court martial yeri mu kulabika nti bawozesa olw'ensonga nti emisango gye balina minene gya naggomola era ng'omuntu bwazza emisango egifaananako bwe gityo aba asigalidde kimu kulabika nti kooti y'amagye ye mukola ki ye muwozesa bwe gimusinga ng'afuna ebibonerezo nga bw'ateekeddwa okulabika nti abifuna. Naye ekyenjawulo ekiriwo okusinziira ku bakulembeze ba NUP ab'enjawulo ku basibe bano bagamba nti bawaayirizibwa era ebbanga lya myaka giweredde ddala 4 abasinze okumalayo ebbanga eddene omuli omukyalo ono Olivia Lutaya bambi naye ayinza okuba yatendewaliddwa. Muhoozi Kakooza ffenna gwe tumanyi nga Sanya n'abasibe ab'enjawulo abaavuddeyo ne balabika nti bakkiriza emisango gino nti ddala kituufu twagizza munnangi. Abakulembeze ba NUP n'abawagizi ba NUP ab'enjawulo bagamba munnange tebanenyezebwa olw'ensonga nti emyaka 4 ng'oli mu nkomyo tetumanyi embeera gye bayisibwamu munda eyo, tetumanyi butya bwe bakwatibwa. Nabo bantu abaleka famire zaabwe bweru batendewalirwa oba oliawo ekyabaleetedde okulabika nti bakkiriza emisango gino. Naye ng'ekituufu mbw abasibe bano bakwatibwa lwa byabufuzi. Reason being tujjukira akalulu ka 2021 nga tugenda okukayingira mwaka gwa 2020 bakwatawo bangi nnyo then ne 2021 era bayongera ne bakwata naddala nga tunaatera okulabika nti tugenda okukkira obubox. Abamu ku bo oba oliawo abatannavaayo nnyo mu mawulire mwe muli omukulu Machete ndowooza y'omu ku bakyayimiridde ku magulu gaabwe ne bagamba nti bannange ffe gino emisango gye bagezaako okulabika nti batuteekako tetunnagizaako era tetugenda kulabika nti tugikkiriza. N'abasibe abalala b'ekibiina ki National Unity Platform abakyaliyo bangi nnyo bakyayimiridde bo ku mazima ge bagamba nti mazima nti tetwazza misango era tetugenda kulabika nti twesingisa musango. Then n'abatendewaliddwa ate nabo nga tebanenyezebwa wabula bwe kituuka kyakunenyezebwa onenya abo abagezaako okulabika nti babateekako emisango ne babateekako embeera ebawaliriza ebanafuya mentally ne bakkiriza emisango gino gye bagamba nti tebazza. Wabula tukimanyi bulungi nnyo nga tukuba ekkoona ly'ebyobufuzi ebyakandanda naddala nga tuyingira mwaka gwa 2025 gugenda tutwala straight mu kalulu ka 2026 wetugenda okuddamu okukkira obubokisi. Bannakibiina ki National Unity Platform abalala bakwatiddwa bazze bakwatibwa mu bo mwe muli Bobi Yanga era ng'ensonga ze nazo zeekuusa ku ebyo ensonga za kwambala byambalo by'amagye y'omu ne bodyguard w'omukulu w'ekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu omu ku bodyguard ab'oku ntikko naye y'omu oba oliawo ku ssaawa zino abali mu nkomyo. Jjukira nti eriyo ba political prisoners abaakwatibwa nga tugenda mu kalulu ka 2021 nabo tebannateebwa gy'emyaka 4 kati egyeyeze kyokka ate mu mbeera y'emu ne Bakireewo Kivumbi nabo babeegasseeko ba Bobi Yanga ate tetumanyi nti oba wano wetulaga nti teebeeyo banaakwatibwa balala okusinziira ku bubonero obweyoleka naddala nga tuyingira mu kalulu ka 2026. Ebyo byonna tugenda bitunuulira n'okubimulungulanga buli amawulire agafaananako bwe gatyo bwe ganaagwawo. Olunaku olwaleero yes tulabyeko n'omu kwe yali akulira oludda oluvuganya gavumenti yali mu kibiina kya FDC ebiseera ebyo nga kati ali mu kibiina kya anti ow'ekitiibwa Winnie Kiza naye avuddeyo ku nsonga ze zimwe z'aba political prisoners n'agamba nti bino ebitambula ssaawa zino tabyewuunya. Reason being anti Sage yagwawo Kaseese ffenna gye tujjukira obulungi I think gwali mwaka gwa 2016 bwe mba seerabidde. Sage yagwewo Kaseese
nga bagamba nti oba oliawo Musinga n'abamu ku batuuze be oba n'abamu ku bantu babamukiririza balina olukulu okumamulako gavumenti eno, era bangi nnyo battibwa mu ssaga eyo nabangi ne basibibwa. Musinga yamalira ddala emyaka egiwerera ddala 7 nga talinnyeeko ku butaka bwe e Kasese, n'abasibe abawera 2+ abaali mu ssaga eyo bakwatibwa, era nabo okusinziira ku Kiza ekituuse ku basibe ba National Unity Platform ab'ebyobufuzi kyekimu ku kyatuusibwa ddala ku basibe abakwatibwa mu ssaga y'e Kasese. Era okusinziira mu kunnyonnyola kwe ategeezezza nti embeera y'emu ey'okulabika nti basindiikiriza n'okukkirizisa abasibe bano ab'e Kasese wakati mu kubamalamu essuubi nti banaye tetugenda kubata emyaka 7 gyekulumuludde nga muli mu nkomyo, naye bwe mutakkiriza bigambo bino nti ddala kituufu mwakozesa emmundu emu okutta abasirikale ba poliisi 6 okusinziira ku bigambo bya Kiza, then era nga mwalina ekigendererwa ky'okumamulako gavumenti nga mukulemberwamu omusinga wammwe oba omukulembeze wammwe w'olunzululu, tetugenda kubata, mulina okukkiriza emisango egifaananako bwe gityo. Abantu abawerera ddala 100 nno battibwa mu ssaga eyo, bwe tuba tujjukira bulungi nnyo ebintu nga bwe byatambula, era Omusinga n'abamu ku banne ab'oku Lusegere n'abatuuze oba abantu ab'e Kasese bakwatibwa. Era wakati mu kubamalamu essuubi baddira ne ba politicians bano abaali baboogerera nga ba Kiza, ba Francis Amwejuche n'abalala betumanyi abava eyo bitundu by'e Kasese oba mu bitundu by'e Rwenzururu abaali bagezaako okulabika nti bayisaamu nnyo amaloboozi n'okulabika nti badimandinga gavumenti okuta abantu baabwe. Mbu baalumbanga famire z'abasibe n'abasibe bennyini babaga nti bannange musirike, okwogera kwammwe byebimu ku bituleetedde okulabika nti tukunkumala mu kkomera, musirike kituwa omwagaanya oba oliawo okuteebwa. Wabula nabano okubata oluvannyuma lw'emyaka 7 era embeera ey'emu gye tulaba ssaawa zino ku basibe ba National Unity Platform embeera gye baabayisaamu. So Kiza agambye bino tabyewuunya kulabika nti bikolebwa gavumenti ya Mwami Museveni kuba ez'ebikola, era ng'agamu ku mawulire agatambula kigambibwa nti President Museveni okuwaabirwa okw'enjawulo mu kkooti y'ensi yonna mu nsonga ezifaananako bwe zityo ez'okuwamba, okusiba abantu abeenyigidde mu byobufuzi ng'oba oliawo bawagira oludda olutali lulwe, akazita akamuteereddwako awo abazungu bebimu ku bimuleetera okulabika nti basindiikiriza abaana bano n'okubakaka okukkiriza emisango oba oliawo gye batazza okulabika nti babafulumya, babejjeereza oba oliawo n'okukendeeza, kuba okusinziira ku bannyonnyola bagamba nti ezimu ku bigambo Balamu byakozesa nga aperereza abantu bano n'abakuzi ab'enjawulo aba gavumenti abagezaako okulabika nti baperereza abantu bano babagamba nti bwe mukkiriza emisango gino oba oliawo tugenda basalira ku kibonerezo ebbanga lye munaasibibwa nga mukkiriza, oba oliawo n'okubasonyiyira ddala mufulume ekkomera nga temulina buzibu bwonna. N'ekimu ku byoliawo kubireetera abantu bano questioninga okuleetawo ebibuuzo ebyenjawulo kwe okulabika nti abaakwatibwa nga bakkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu era be bagamba nti balina embeera ey'okulabika nti bateekawo embeera ey'okumamulako gavumenti na kifuba, ba Muhoozi Kyakoze, Olivia Lutaya n'abalala bangi nnyo, bamachete, ba political prisoners bangi nnyo abali mabega w'emitayimbwa. Kakati ate mu kubata n'okulabika nti bakkiriza emisango gino ate twabalabyeko nga bavuddeyo bambadde obusaati bwa NRM. Era Muhoozi Kyakoze oyo Sanya tumulabyeko ng'avaayo nga n'ebigambo byayogera oba oliawo bitembeeta gavumenti eriko, n'awera okulabika nti gavumenti eriko ajja gisaavinga era nga bw'alokose okuva mu bikolwa biri ebyali bibatumwa abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform ssaawa zino okulabika nti bagamba nti bateredde n'obutaddamu kwenyigira
mu bikolwa bya bumenyi bw'amateeka nga bwe babasindikiriza okulabika nti bakola. So Muhidini Kyakoze twamulabyeko mu saati ye NRM ng'era agezaako okulabika nti avaamu ebigambo ebifaananako bwe bityo. So amawulire bwe gatyo bwe gatambula naddala mu kisaawe ky'ebyobukulembeze, ekisaawe kya byabufuzi ggwanga Uganda, buli ekigwawo ku nsonga ezifaananako bwe zityo n'amawulire gonna aganaba gaguddewo mu nnyaffe Uganda tujja kuvaayo tukube tooki awamu n'okugattaanyaako wano ku mukutu ogwa Credible Media UG, naye nga tubasaba okulabika nti mutambula naffe era nga tubwebaza byonna bye mukoze okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe kikulu. Twongera ate okulabika nti tutambula ffenna. Ganja Fad ge mannya, Credible Media gwe mukutu. Salaamu.